Loni soko tele muluka. Kyekituuse wano ate kyekituuse wano. Yes, webale kubanga okyali ku Redson TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Redson TV. Nina wano amawulire genjagala okubanga nkuwa genkakasa nti oyinza okuba ogalabyeko, oyinza okuba tonnagalabako. Awo we tuli ku location gye ngenda okubanga nkutegeeza. Location oba address gye bayita 8HW9 plus J54 Kampala. Eyo location ey'ekitebe ekya National Unity Platform ekisangibwa e Makerere Kavule ku luguudo olugenda Bombo oba luyinza okuyita Bombo Road okusinziira ku address oba location eri official. Ekitebe ekya National Unity Platform ekyaggulibwawo nga bw'olaba date eyo, ekitebe ekyo kyaggulibwawo si bbanga ddene nnyo, wali mwezi gwa November, ennaku z'omwezi zaalinga 2 omwezi ogwa November 2023 nga kiggulwawo. Wetwogerera waliwo ekimotoka kirukululana kirole nga kiri ku namba UAE 930K. Ekimotoka kino nga kika kya Scania kirukululana kibadde kirina container empanvu nga gye kiweese nga kiri ku namba UAE 930K. Kino nno nga kiremeredde omugoba waakyo ne kitomera ekitebe ekya National Unity Platform, kitomedde gate ne kiyingira munda, era nga bw'okirabaawo naye kiyingidde mu ngeri ya revansi. Tewali muntu n'omu alumiziddwa, tewali muntu n'omu afudde, naye ng'ekitebe kya National Unity Platform ekimotoka kirukululana ekika kya Scania lole tulera, oyinza okiyita kitulera, kika kya Scania namba UAE 930K. Bwetyo embeera bwefaananye nga kitomera ku gate ey'ekitebe ekya National Unity Platform, era gate kati wetwogerera nga cwe kigitomedde kiyingidde munda, era embeera ebadde ya bunkenke, wabaddewo okwekanga ababeerawo ng'erawo oyinza okitegeera. Tewali muntu n'omu ayinza kuba nga badde yeetegekedde ekintu kino, teri muntu n'omu ayinza kuba nga amanya kino kivudde ku ki. Omukulu afulumizza amawulire gano agatadde ku mitimbagano egy'enjawulo, era nga ne bannakibiina ekya National Unity Platform okuveera ku nsonda ez'enjawulo bakakasizza amawulire gano. Kati nange wano ku Redson TV kwe kujja mberenga nga kutuusaako nga bwe nkugambye nti offices, naye nga gate, main gate gye batomedde tewali muntu n'omu alumiziddwa, tewali mbeera yonna etuuse ku muntu kwabo ababaddeyo abasangiddwawo. Embeera ebadde si nzibu nnyo, tebadde ya bunkenke nnyo, naye nga kinjagala okubanga nkutegeeza bwe kityo bwe kibadde. Ekimotoka kikasa Scania, ennamba njikugambye eri UAE, si United Arab Emirates wabula UAE, just UAE, kika kya Scania UAE 930K. Abadde agivuga aluzinze control, ndowooza ababaddewo bajja tubuulira kitambudde kitya, aluzinze atya control n'adda livansi n'ayingira gate ey'ekitebe oba eya office eza National Unity Platform paka munda, wabula ekitwe oba emipiira gy'omu maaso giremereddwa era gyo gikomyawo, tegigenze munda kusukkaawo, naye nga embeera bwetyo bwebadde. Gwe munange agoberera omukutu ogwa Redson TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Webali kubanga okyatugoberera, gwakyatambula naffe, naawe atanaba kubanga osubscribinga, nyongera okukkiriza okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification abeere nga tomisinga nsonga yonna. Bino n'ebirala ojja kubeera ng'omu ku abo abanasooka okubimanya.